Embeera nga wesoda okubatenga etambula tuzzeeko na mu kibuga Masaka mole gasoda okubatenga training nga bo bayinti omwaka ogwaggwerako ng'ebivulu babigala babibani nga basobola okubatenga babiteekako enkomi. Wabula ab'emitwe emigumu basobola okubatenga bayisaawo mpolampola ne bategeka ebivulu. Mu mbeera eno waliwo yasobola okubatenga avaayo yeeyita wa Chazi promotion omukulu oyo yasobola okubatenga avaayo n'ategeka ebivulu ku njegoyego z'ekibuga Masaka mu katundu we bayita Katafaali mu Kimanya yategeka ky'abaana bato ng'okuyingira 14 abato 12 kati abaana be yasobola okubatenga akozesa mu kuzina be basobola okubateeka beekubidde omulanga ne bazadde baabwe nga kigamba nti omukulu ono okuva yakola akavulu n'asobola okubatenga afuna akasente okuva olwo essimu yaziggyako gye buvuddeko abachazi promotion basobola okubateeka bategekera omukugu bayita fresh kid teyasobola kubatenga jja abajjukira obulungi ebyafaayo mbiwulire nekati gwe omuyimbi sooka owulire bano bamukimanya baŋŋambye nti omukugu bayita Chazi promotion yatunyaga yatubba ne sente temuggwa kabababbe amanya nze skateboy UG ngera nange nze ku kintu omwami Fiki Raise kyabaddeko kye kimu nga nze kwekubira omulanga olw'omwami Chazi promotion yankozesa nendeta abaana bange abake crew dancers omuli Didi Styles ne wamu ne Jasper Saddam nga be baana benkola nabo yatugamba genda tuwe 10,000 tujje tukole era abaana ne bajja ne bakola ne bakuba omuziki abantu ne basanyuka neera in the end twafuna de n'ekikumi nadduka nawe ta kati abaana bansaba sente titwakolera manager sente zote twakolera sira bakwali n'ekikumi kati awo essimu z'omwami oyo tuzikubako teziriiko walaika tutekana mu blacklist kati saawo eno ati mwami oyo ne musanga era namusanga muno mu kibuga muno nga bazunga era nga bwe bazunga aya basi abono be bazinira ku mukolo nga bayingira omwaka bali mu Katafaali awo Kivulu kyali ky'abaana bato ayaya oba olukusa balugjawa baba n'abayimbi bakyekubira omulanga baba ba sente zonna ne Chazi promotion embeera nga gy'otambuliddemu n'abazadde bakyaliwo abakyaka abasente za fresh kid zaali mutwalo teyaleete wadde yabaleetera lemake ate ndowooza naawe ndowooza ebintu bikusasula lemake nawe bamukubbako kati akadde kantu kyalina bayimbi uno abayimbi bakyakomplaininga amanya n'eddoboozi ze Fiki Raise nanyini kibiina kye bayita Raise Kids Dancers mu Kimanya zize okwemulugunya wano ku radio Centenary nga kyeneemulugunyaako nga neemugulunya ku musajja gwe bayita Chazi Promotions olw'okumpangisa abaana bange okujja okukola ku Kivulu kye ng'ennaku z'omwezi lumu January ne tukola ekivulu ne kiggwa ne tumala okukola ng'omwami oyo tetumulabako era nga abazadde b'abaana abo beemulugunya olw'okumpa sente z'abaana nenzirya naye ng'ate nga sente saazirya nga nange omwami yankozesa teyampa sente beemulugunya bagamba nti no tebakyanziriza abaana lwa nsonga nti no ndya sente z'abaana aya basi owulira ey'emboozi oyinza okubuuza bayitawo okutegeka ekivulu nze naawe nasobodde okubatenga munoonyako ono gwe bagamba nti yabba abantu okumubuuza n'agamba nti yali ategese ekivulu ky'abaana era nti kyali kyabwerere mbwabo beereeta bwerezi ng'ebagamba nti ekiwoomereze baawomerwa mpola baali bamanyi banaabasasula abategesi b'ebivulu bannange sirina baana be nabba ensonga kyali bwe kiti tinagenda okulaba nga abaana bamisinga ku mizannyo egimu ate ng'olwedde nga nze nkola ki njirina naye nga kanfuneeko awo akatundu wembateeka bayigirize mu baperforminge basanyukemu abaana ku nkomerero y'omwaka nange ne ngamba kanteeka akantu awo mu Kimanya ne nkateekawo abaana ne banyumirwa ne basanyuka kyekyo mukama wange aya basi obawulira abategesi b'ebivulu bennyonnyolako yagamba nti ekivulu kyali kyabwerere mbubo beereeta bweresi owulira abategesi b'ebivulu bannange sebo mutufu n'abazadde nabo bebeereremu abazadde nsuubira baali badde tebava wati ne bagamba nti ab'ekibiina abo ku nsonga z'ekibiina baali badde tebavaawo ne bagamba nti ate Chazi kituufu abaana wateesa nabo okubawa sente ab'ebibiina ebyo sebaba ninzi nateekawo kantu kange k'abaana kunyumirwamu kuba abaana badde baluddewo nga badde baludde nga tebanyumirwa kati nateekawo abaana banyumirwemu free of charge era buli omu yajja okuperforminga ku stage
ebibiina by'abaana byali bizze ku performinga okuyingira platform. oba Okuyingira kwali kwa bwerere ssebo. okakasa Okuyingira kwali kwa bwerere. abazze nga bampa n'obujulizi nga ne stampu zikyaliko. Ono ye agamba nti ekivulu kyali kya bwerere ate ng'ekivulu bategeeza kyali kya 14,200. Beyabba baabano ekivulu tebaatusasula nange kennyini nga maneja w'abaana tebampa ssente. Charles promotion ze yankozesa nga teyampa ssente z'abaana abo era nga nzize okwemulugunya wano owa baniki nga njagala obubaka buno bumutuukeko bw'aba nga asobola ampeereze ssente z'abaana abo kuba abazadde baabwe beetaaga ssente z'abaana. abazadde baagala ssente. Abazadde- Bakolera ssente mmeka? twali tukoleganye nga tuteeseza emitwalo gyali 10 Emitwalo 10. emitwalo 10 egy'abaana wadde kuwako 10. wadde nusu 2. naye mwakola mutya ebivulu ng'ate ebivulu baabiggala? ekivulu ekyo twakikola lwa nsonga twayita mu mateeka ne tuyita ne tulaba chairman w'ekitundu ne tulaba meya w'ekitundu ne defense w'ekitundu ekyo Okay. ne tubatuukako ne batukkiriza okukola ekivulu ekyo naye mu ku endinga ekivulu ekyo nanyini kutegeka kivulu n'abulawo ne ssente. n'abulawo ne ssente. naye basi kamuyige mpola mpola era wuuno bapromota nga omanyi abategesi b'ebivu bategeeza nti baba balina lisiiti mbu bagireete mbasasule. Aba bakomplaininga njagala obandeetere bajje bambuulire bankakase nga omanyi omuntu bwe babayise kati nga nze Charles promotion bwe mba ntegese ebivulu nzija ne ngamba ogenda kukolera ssente mmeka nti 2,000 kakadde kalamba nenkuwa lisiiti ssebo kati njagala bajje bandage lisiiti ze baperformingira mu group nenga nti Charles promotion yagikuwa nti ogenda kuperforminga kusasuddeko emitwalo 10 osigadde obanjayo bweziti. okutegeka ekivulu mu covid ate n'onyaga banno. Sebo sateeka nti concert yali yakyeyagali kwamba abaana badansa benakuŋŋaanya era abaawuliranga abaana abo babanyumidde bebajjanga tewali kubasaako bakalango. Yaya basi tegesi b'ebivulu bano beetaaga na migoba. Abaana bagamba nti bamutwala ku poliisi oba bagenda kuloopa mu musango kikati mu kivulu kya covid bonna beetaaga kusiba. Olira era ndowooza omusango tuba tujja gwongerayo bwongezi ku poliisi. Kyekyo kiriwo mugenda ku poliisi. tugenda ku poliisi kubanga twayonoona obudde twayonoona amafuta okujja eri wansi bintu bingi bye twayonoona transport byonna twayonoona. aya basi ogiwulidde embeera Charles promotion tukyamubanza eja fresh kid mutwalo gumu gwali mulamba gwali awo ku Laston Gardens bategeeza fresh kid bagenda muleeta omwaka guno tetumulabangako wadde n'akamu.